We shall not remain the same, but we shall transform us. We shall not remain the same, but your hand, Father, shall pour upon us your glory. And we shall do a great work within our hearts. Do a great work within our minds, King of glory. We give you praise. We give you honor. In just my name we pray. And everyone say amen. You may have your seats. Praise the Lord. Praise the Lord. Mukama wafe yebazibwe nnyo. Mukama yebazibwe nnyo. Kampulira abavubuka Mukama yebazibwe nnyo. Hallelujah. All right. Olwaleero nga sinaba nagenda mu bingi nnyo njagala okusookera ddala okubeebaza mwenna abasobodde okujja. Thank you for coming. Clap for yourselves. I want to thank the ministry team, Abebyuma, Grace, Uncle Deus for the music you've given us, music ministry. God bless you. Let us give an applause for the choir. You did a wonderful job. And also for Evelyn. Hallelujah. God bless you so much. The leaders present, I greet you all and I respect you. In the name of Jesus and our visitors, you're most welcome. My name, I'm Zion Alex Matimbo. Hallelujah. Byonna mbyogera mu bwangungu tugende mu kyetta kyatuleese nga tubudde bukyali. Hallelujah. Leero ngenda kubaako byenjigiriza. Consider was in a pen, was in a kitabo ne kalamu. When we come in the fellowship, we come to learn. Hallelujah. Angenda kusomesa ebigambo nga nsasuwa okubisomesa. Amen. I'm paid to speak what I'm going to speak to you. And I know ebigambo byengenda okwogera bonna ssaayo omwoyo. They will do an impact in your life. Amina. Mukama waffe yebazibwe. Olwokubiri bwe ruti twasalawo nga leadership committee twogere ku byenkulaakulana. Ovota ku ddaala erimu n'ogenda ku ddaala eddala. Bameka abagala financial independence? Oba temumpulidde? Bameka abagala okwetongola mu byensimbi ng'ensimbi zikuyitaba nga zikuwulira? Buli kyolaba wansi w'enjuba tekitandise lwa leero ate tekigenda kukoma lwa leero. Eriyo abaakikola akola edda ate era eriyo abagenda okukikola after you. The theme I will be talking about today is simple. How to achieve financial independence faster and easier than you ever thought. Ofuna otya financial independence manguko n'okusinga bwe wali osuubidde. Bantu bangi bwe tutandika obulamu tuloota okubeera obulungi. Era buli gw'osanga n'omubuuza nti mbuulire ekirooto kye ajja kubuulira ekirooto kye akugambe njagala kubeera mugagga, njagala kuzimba mayumba, njagala mbeere n'amamotoka, njagala mbeere ng'ebintu biŋŋondera. Si weewaawo? Naye ekyewuunyisa nti si bangi abakituukako. Bangi babyogera bikoma mu bigambo, bikoma mu birooto, bikoma mu kulowoozako olowooza. Amina. Nawe osanga ate abalala nga they are more successful than others mu bintu bye bakola. Mukama waffe yazwe. Naye kansukimbeko kyenkubuya, bw'oba oyagala okwetongola mu byensimbi, bw'oba oyagala obulamu bwo bukyuke financially, bw'oba oyagala obulamu bukugondere, kambeko kyenkubira mwana wa Mukama, olina okuba nga weeyisa mu ngeri ey'enjawulo. Tosuubira nti ogenda kukola ebintu mu ngeri y'emu ng'abalala bwe babikola olowooze nti gwe obulamu bwo bunaakyuka n'obubeera bwa njawulo. Mukama yebazibwe. Buli ky'oyagala okufuuka, bw'oba oyagala okubeera extraordinary ku bantu aba bulijjo, amina, salawo naawe obeere extraordinary mu ngeri gy'okolamu ebintu byo. Amina. Tolowooza nti ogenda kukola ebintu ng'abalala babikola osuubire nti naawe ogenda kubakyuka oleme kubafaanana. If you want to live extraordinary, do things extraordinarily. Mukama waffe yebazibwe. Bwentyo bwetandise ebintu bikole mu ngeri yeki ey'enjawulo. Waliwo enjogera egamba it is insanity. It is insanity to expect different results when you are doing the same things over and over again. Omwaka oguwedde bw'obanga embeera teyakutambulira bulungi n'ogamba katulinde 2021
bw'otakyusa ngeri gy'obaddemu okolamu ebintu mu 2-2 ne 2-2 agenda kubeera nga 2-2 kabe kasinge agenda kubeera mu binyono okusinga omwaka oguwedde. Tubanyo genda mu makanisa oluusi nga ku 31st December ne twesunga omwaka omupya ogutandika. This is my year. Abasuma ne batulangirirako ne tubibaka ne tubaka ebyamagero tuga guno gwe mwaka gwange. Ekyewuunyisa, this is what happens. Omwaka tegukyuka. Olunaku lusigala basaa 24 nimbye oba mazima. Enjuba esigala eva buvanjuba negwe bugwanjuba bwe kiruba nedda. Kameko kyembuuza, omwaka oguwedde kala yago yali yanjawulo ku mwaka guno. Kyekyuka. Nothing changes. Everything is the same. Kati bw'oba olowooza mu guno omwaka gubadde bubi nnyo naye katulinde ogujja nze guno omwaka ogujja ngenda kukola ebintu ebyenjawulo. Unless you change, nothing will change for you. Amina. Okoye embeera gy'olimu, okoye ebikusumbuwa. Before you focus on what you don't have, before you focus on what is disturbing you, before you focus on the things that you don't have, focus on who you are. Because it is who you are that is going to determine the fruits you bear. Omuti tegusalawo kibala kyegubala, omuti gubala ekibala kyeguli. Fenne tabala mapaapaali. Bw'oba kwalite y'obulamu ya fene egenda kubala nga fene bulijjo okutuusa lw'onaakyusa ingredient ezikuli munda n'olyoka obala ekirala. Amina. Don't focus on the pockets. Abasinga mu focus gasho mu nsawo. No, don't focus in the pockets. Focus in the mind. Because mind yo wenachuka, things will change for you. Deacon Moses, you're welcome. There is a free seat here. Kukubire ko former chairman yengalo. Chairman is always a chairman, a president is always a president. Ni baba ya wumula. Muongere engalo. He's a chairman. Amina. Tusanyiza okulaba basebo. Amina. If you want to rise above the majority, you must be disciplined beyond the majority. Ntero okugera ekigambo mu fellowship eno nti 10 years from now enjawulo ejja kulabika between us, amongst us. Nakyogera like I think 6 years ago, Moses out there like 6-7 years ago, nakyogera mabega wali nga tukyatula wali wasimbaga waliwo nengamba abantu 10 years from now enjawulo ejja kulabika masekati gaffe teginnawera, but already weeri. Now kiki ekyawula, what separates? Bible egamba Katonda tasosola mu bantu. Fena tukiriza Katonda, fena tuli ku Yesu, tuli wansi w'omusumba omu Bishop Kiganda, tuwulira enjiri yemu, naye lwaki obulamu bwaffe bwa njawulo? It is because of what is inside you. Now today I want to deal with that material inside you. Amina. So if you want to rise above the majority, you must develop the qualities and disciplines that are average the majority. Developing a qualities, developing a discipline nga za njawulo kubachi kubalala. Amina. Amina. The most important factor in achieving great financial success is not money. Nchidam, the statement. The most important factor in achieving great financial success is not money. It's the kind of person you become. In order to earn and hold that money. Nti ekikola enjawulo mu byenfuna byo size sente z'ofuna. Jonna badde nsoma ku muwala ow'emyaka 16 yawangula biliyoni ya US dollar mu jackpot. Umanyi buno obululu buno ng'obwa jjadda oba kati ennaku zino bakola betting naye waliwo buno obululu bagula loto ndudo buula b'ennaku zino naye babugula Sudiro yabukolako premier yabukolako wano nga ogenda n'ogula akalulu n'okatakula n'osangamu ssente. Now a girl in America
16 years of age yagula akalulu nga kali $1 billion US dollars. 16 years of age. Oyabata gagawadde abalina kwabo bwavu oyo. Today as we speak she's 18 and she's broke. Asula wa kitaawe. Only in 2 years. $1 billion US dollar. Kyenjogerako mulimu ate mukitegeera. Million emu eya dola erimu bilioni za wano 3 n'obukadde 8 milioni emu. Kati ono omuwala teyawangula milioni ya dola, yawangula bilioni ya dola, kitegeeza milioni 1000 eza dola. 2 years along the road she's broke. Namusomyeko ku online and I said what, this girl needs yetaka to a conference, yetaka to tuze, because many times we want to learn from the achievers, ne twere to learn from the failures. Bwosanga nga failure, bwosanga omusajja omukulu nga mwavu nga alina envize, oyo mugambe muzeeyi mpaye dakiika ezi nkugulire kyemisada mbuulira lwaki obulamu buli bwe buti. Agenda kusomesa ensobi zonna ze yakola mu bulamu bwe ozeewale. Alina ekyokuyiga. Bw'osanga omukazi yalema obufumbo nga yejjusa obulamu obufumbo bwagaana mugambe maama soka ombuulire olowooza obufumbo bwe bwafa buti, asoka ombuulireko biki bye wakola ebyatta obufumbo bwo. Agenda kukusomesa. Navumba data, nakola bwenti, nakola kino kino. Are we together? So the most important factor in making money, in financial success, is not money. Abantu balowooza nti bafuna ssente abo wagagawadde. Ne banakuwa obukadde 10 bwe kiba nga omutwe bwe guli empty, ogenda kuddayo bere mwavu. Mulowooza ekizibu kyammwe ssente, ekizibu kyammwe si ssente. Ekizibu kyo ye muntu gw'oli. Nti singa ssente zijja mukono gwo osobola ozimanaginga, osobola ozikolamu ekyamagezi, osobola okuzizaaza. Amina. So the most important factor in your life is not money, it's the person you become. Gamba the person I become. Gamba the person I become. Kyofuuka kye kigenda okuwa obusobozi okugaggawala oba okusigala ng'oli mwavu ennaku zo zonna ez'olubeerera. Tulabyeko abaana b'abagagga abasikira obugagga nga tata yali mugagga n'asikira obugagga emyaka 2-3 nga talina yadde akantu, tembawulirango nga baavu bazibu. Nosanga toli agamba nti nali mwavu nnyo, ewaffe tewaali kantu, natandikira ku zero naye laba kyenfuuse. What makes the difference is not the resources they have. What makes the difference is the people they are. Amina. Amina. Now, ebigambo bino okugenda na mulwayo, they are not new. Bible egamba etya tewali kipya wansi w'enjuba. Mubuulizemu mwenda. Buli kyolaba ku nsi kuno si kipya. Eriyo abaakikola akoledda, eriyo abaali bakikozeeko, ate si ggwe agenda osembayo kikola. Eriyo abalala bajja okikola after you. Kati mukwano, saagala weerage nnyo, saagala weefuule wakabi nnyo. Bw'oba oli mulungi olwaleero tolowooza nti gw'osoose okubeera omulungi. Waliwo abaali babaddeko abalungi okukusinga. Bw'oba ofunye omulenzi leero nakwana nagamba ŋŋenda kuwasa, bannaye totulinnyako, si ggwe osoose. Eriyo abaali babafunyeeko. Amina. Bw'olinnya ku nnyonyi tokobawo n'ogamba ze nalinnya n'ennyonyi, bano olukyamani ayogera ki, ze nalinnya n'ennyonyi. Mukwano si ggwe asoose. Bazirinnye ne bakomawo. Ate si ggwe asembyeyo. So buli kyolaba wansi w'enjuba si ggwe asoose. Now if you want to become successful, ekyo kyagala okufuuka, noonya eyali akifuuse. Mwebuuzeeko wakikola otya. Bw'osanga Moses nga avuga emmotoka ye tonyiiga bunyiizi. Genda omubuuze naye Mose, oli muvubuka munnaffe, gwe okikola otya kubanga osobola okuvuga emmotoka ffe nga tetuvuga. Those are lessons. Abamu bagala okubeera obulungi naye bw'olaba omuntu alina ky'olina kyoyagala alina onyiiga bunyiizi munnange. Omera ntondo, oyagala kumuwala na buwalanyi, sisita asiba akaviiri kawunyi ne kanyuma, ezo n'enviiri ezo zirimu Yesu ezo. Lwaki kanyagambye tezirimu Yesu? Genda omwebuuseeko omunnange Mariyamu, gwe okikola otya?
Gw'okikola otya? Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Bw'olaba sisita n'ayanjula n'aleeta wano ne bamukuba embaga, genda omwebuuzeko wakoze otya ofuna omusajja oyo? Nze lwaki bikyagaanye wange? Oboolyawo alina ekyama. So there is nothing under the sun which is new. Mukama waffe yeebazibwe. Waliwo gye tuyita the law of cause and effect. The law of cause and effect. Lino etteeka ndyagala nnyo mu bulamu buno. Etteeka erigamba nti buli kyolaba ekiriwo waliwo ekyakireese. Nothing comes accidentally. Let me tell you the right thing. In life there are no accidents. Nchiddemu? In life there are no accidents. Whatever you see happening, there is a cause. There's nothing that happens just because of nothing. Waliwo ekyakireese. Pulira bawadde wano obujulizi bwa accident. Era ojja kumanya nti accident yabadde accident, waliwo yaleese accident eyo. There is a cause. Bw'olaba leero tolina kyakulya mu ssaawa zino mu nsawo zo, it's not an accident. Oluusi na ddogo, tolowooza nti ddogo si ddogo. Kebera obulamu bwo 1 year ago, obadde weeyisa otya? Mariam, you're welcome. Mariam mukubireko engalo bannaye. Nenzo wakiri mugenda baka. Mukube engalo. Omuwala oyo mbadde muwulirako before nga nsiriiwo nti every time we have functions here she's supportive. Amina? Bwekiri? Is it true? She's supportive. Even last time she gave us like 50,000, I remember. Now, lwaki olowooza abavubuka abamu temulinga Mariam? Let me tell you one thing about Mariam. Ntera okutambula mu kibuga nensanga Mariam. Naku zino sikyamulaba nnyo obeera kuzira agoberawa. Naye emyaka egiyisaako nga gumu ebiri nga ntera okusanga Mariam oluusi nga nyina engoye ze ku kkubo. Mariam nnimba. Sikyogera kumuswaza wala njagala mbabuulire what makes us change to go beyond the normal people. Mariam tusanga n'omuguguko ku ngoye awo ku street, oluusi ku lumu street oluusi namusanga katwe. Kati ntambula bwe nga omuwala ono tafuddeyo kaviiri, tafuddeyo bananda bantya, tadde mu kunoonya abaami banaamuwasa. She's in working. Emyaka gyetu naku zino simanyi bwagoba, simanyi naku zino byatambuliramu, simanyi bwali naku zino kubanga sikyamulaba ku street zange nagoberanga, naye kyonna kyonna gye kiri, I know she's in a better position right now. Omuntu basobola okuwa emitwalo 5 cash naga bawadde 5 gigino waba weere 5 mu nsawo muli mwezi suka ku 5 teri akuwa 5 nga girimu mu nsawo 5 gyokka. Nimbi oba mazima. Kati amu mukaba nnyo tuli baavu, abavubuka tuli baavu. Bw'otejjemu ndowooza mbu abavubuka babeera baavu, ogenda kubeera mwavu paka. Because abavubuka mwine endowooza eyo, abavubuka tubeera baavu. Ne bagamba muleta kiweebwayo okukwata ka 1,000. Anti ffe tuli baki? Tuli bavubuka, abavubuka tuwaayo meka? 1,000. Tusoloza wano ekiweebwayo, ne babala ekiweebwayo. Ne bagamba babadde ne saavisi y'abavubuka nti ekiweebwayo sente meka? Gumu kitundu. Ne bagamba what? Abo bonna bavuddemu gumu kitundu. Kitegeeza omu yawaddeyo 1,000, omulala 5, anti muki? Muvubuka anti muki? Ani bagamba nti omuvubuka alina kubeera mwavu. Muvubuka gwe bw'otejjeemu ndowooza eyo mbunze ndi muvubuka nina kubeera mwavu, nkyali muto, ogenda kubeera mwavu paka. Mbireke oba mbyogereko? And she goes and she works. Nakola gwobeera mu kuzunga munoonya mulimu gwa bbeeyi gwe nasomerera ogwasomera bwe guba gubuze funawo ogwoyiikiriza ogukole kasawa gubaamu ki sente. Bw'onaayingira supermarket bagenda kubeera zino zaavuddewa, baagala sente. Kilo ya sukaali omugaga bw'agigula n'omwavu wakola atya? Bw'agigula muvubuka va mu kutuula genda obeereko kyokola. Amina. So the law of cause and effects. Many of the successful people you see have failed and been bankrupt many times until they found that opportunity that changed their lives. Gezaako kino kigaane, gezaako ekirala, kola eki. Abolaba bateredde mu bulamu buno tebatandikidde awo we bali. Balina gye bayise, balina olugendo,
begin doing what you find to do. Amina. Beerako kyofuna kyotandika gwe okikole. I remember it was 2010 wano natundanga amawulire nze nga ntambuza amawulire ku mutwe gwange nempita ku street omufume mukasa enkuba n'enkuba omusana ne gunjokya nga nasoma tewali mulimu nenkwata amawulire nengeetika ku mutwe nentambuza nembera ku street awo ekatwe nentambuza awo nawona kafumika ebifaananyi mbirina muyinza okulowooza nnimba nentambuza amawulire nengatunda nga buli lupapula ndufunako siringi 10 kitya kimu bwe kiti ebiba byakasooli ebiri awo nembeerayo nayo nengenda nga nze tusula mu byuma omwo nentabulanga kasooli tukuba endobo osala kasooli notabula ensawo neweetikka nabikolaakola naye leero si wendi. Bishop ababuulira yatunda ku nanasi natunda obunyama natunda emicomo natunda emisumaali leero si waali. Keep doing what you find to do. God will elevate you to where you have to be. Amina bavubuka. Nkoyo okuwira omuvubuka eyeetuulako okaba otya obwavu. Find something to do. Hallelujah. Hallelujah. The law says there is a specific effect for every cause, and for every action there is a reaction. Amina. Ulira. For every action you do, there is a reaction. Nchidem. Chingire mutwego. For every action you do, there is a reaction. Buli chokola kirina kye kigenda okuleta mu bulamu bwo, either good or bad. Olunaku lukye sigala nga webase mu buliri gwe webake, enjoy the sleep. Naye kankubire sleep gye webase tomorrow egenda kureactinga olege ku kivudde mu ekyo. Bayibuli egamba etya nti wakyaliwo okubongoota, wakyaliwo okwebaka, obwavu bwe kyebuvudde bukulumba ng'omusajja akutte ebyokulwanyisa, kubanga oyagala nnyo okukola ki? Okwebaka. Weekwate mu bigulupu ebitalina amagezi ebitogera bigambo by'amakulu, ogenda kweka nga obulamu bwo busebengedde. Ani gw'oyita mukwano gwo, ani gw'oyogera naye, ani gw'otambula naye, buli kyokola kirina reaction gye kikutwala. Kati weegendereze nnyo mu byokola. Singa Bishop agamba ne tusige ensigo, gwe n'ogaana okusiga, it's okay, tosiga, it's okay, but let me tell you, what you're doing will react in the tomorrow. Amina. Ojja kwewuunya abalala bakulaakulana, abalala bagenda mu maaso. Moses ono mumanyi, Moses mumanyi, he's a giver. Moses agaba. But otunula obulamu bwe n'olaba nga era obulamu bukola butya bukyuka. Bayibuli kyeva egamba nti waliwo asaasaanya ne yeeyongera okufuna, waliwo akodowala ate n'ayongera kola atya kwetaaga. Those are principles guys, era za affecting obulamu bwaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama waffe yeebazibwe. Success is not an accident. No. Success is not an accident. Buli gwolaba ali successful mu nsi muno alina kye yakola, alina byakola ebimutadde mu position eyo gy'omulamu olwaleero. Alina otunufu yerekereza, alina sadaka z'akoze, alina risiki z'ateekinze, alina emizanyo gy'avuddeko n'aleka, alina ebintu bye yeeganyisa n'agamba ekyo nkirese, alina emize gye yasuula. Gamba habits. Gamba habits. Habits. I want you to check your habits. Habits zo zichecking, because those habits are seeds. Bw'oba olina habit ey'obugayaavu ng'oli mugayaavu, omugayaavu bacha yali mu luzungu sluggard, ng'ebintu by'obikola okola ogayaala, ekyo ky'okola kijja kumeruka okiregeko kibale ebibala. Bw'oba onyumirwa nnyo okwebaka, ekyo ky'okwebaka ky'okola kijja kumeruka kizaale ebibala.
oyagala nnyo okulaba TV, n'olaba soap esooka, n'olaba firimu ey'okubiri n'ey'okusatu. Nze firimu nziraba era kibagamba wano bulijjo, naye nimanyi obudde bwe ndabiramu ki? Nze tojja kuza mu budde bwa office, budde bwa kola mu ndaba firimu. Kye kinnemesa okulaba soaps. Mumanyi busoopu obwo oba obuzannyo nga bukwata omutwe, ate munaye bo bakatako mu ssaawa zaabwe. Ojja kusaba obuvubuka obu nga tajja mu fellowship eno lwakazannyo. Nandibadde mu fellowship naye akazannyo kaba katuuse essaawa eyo. Omulala adduka buddusi wanaka kanziruke ngende, anti akazannyo kana tokola ki? Okutandika. Habits, gamba nti habits. Amen. Financial success is the result of doing certain specific things over and over again until you achieve the financial independence you desire. Olina byokola n'obiddingana, obeera workaholic, n'obiddingana paka lwofuna success. Ofuna omulimu n'okukola ne bwe gufa n'oddamu n'okusigala ng'okola, and you learn until you succeed. Hallelujah. Hallelujah. Nature is neutral. Eyo principle ndala. Nature is what? Neutral. Ensi teyeekubira. Katugeze mundaba wendi waggulu wano. I will just take an example nti ndi ku kizimbe waggulu, katugeze Mapeera. Ndi mulokole. Ndiko n'omwoyo wa Mukama. Amina. Ndi pastor oba ndi mutume, naye nembuuka nemba ku Mapeera waggulu. Kyekibaawo olowooza? Nfa omulokole aliko omwoyo wa Mukama nga nene Katonda, olowooza lwaki nfa? Nature, waliwo etteeka awo lyendi mu kumenya, bayita the law of gravity. The law of gravity says whatever has weight comes where? To the center of the mass. Whatever has mass may come down to the center of the earth. Whatever, that's the law of gravity. Ndikastambuka went. Law tefayo bandi mulokole oba ndiko omwoyo oba sirina nina kukawa kati kambuuze ate mu Misiri bw'aba yabaddeyo, mu Misiri mukafiiri musamize naye n'abuuka, kyekibaawo kyekimu ate nga mu Misiri kati enjawulo eriwo watinzi wange naye. When we deal with principles tezisosola, oba oli mulokole oba toli. Kati mu bulamu buno njagala muvubuka gwe otandike okuyiga zayita principles that govern life, because ezo tezisosola. Bwe ziyisa omusiraamu bwe ziyisa n'omulokole. No wonder abasajja abo abasiraamu oluusi ze banyiiza obasanga bali successful mu kibuga, balina bizinesi z'amaanyi, n'osanga omulokole ate yenga si bwali, ate nga ffe tusaba nnyo, tubeera mu conference tusiiba nnyo, ayi n'osanga tuli baavu nnyo. Mulowooza kizibu kivaawa? Kivaawa lwakuba nti bo balina Katonda ffe tumulina. Mbuuza munziremu. Is it because they have God more than us? But why do you think they are more successful than us? They follow the principles that govern the creation of wealth. Febye tubuusa amaaso. Kuweya kizambemu. Njagala ku Lwokutaano ogende ku mizikiti ombuyire kyosangayo. Wabweru awo osangawo ki? Ng'ogyeko ekyemmotoka kyanjawulo kyosanga ku mizikiti kyodajasanga kuba kubalokole. Webale nnyo. Ku mizikiti yasangawo abaavu wabweru awo nga bateeze. Waliwo n'amaduuka amu babeera nago nga Friday bakimanyi nti abamasikini bajja ne basaba ne babaliisa emmere. Byenjogera bya bulimbo baba mazima. Now
ezo principles Bible ezogerako nti yanjuluzanga omukono gwe eri atalina ndyoke nnyongere ng'okkuwa. Bible egamba ensinga ekyaliwo okusiga n'okungula kujja kukomawo, tekujja kugwawo, naye gwe alina yanjuluzanga omukono gwo eri oyo atalina ndyoke amaŋŋanika go ngajjuzenga bulijjo. Eyo nnono. Kati fe abalokole ate ne tukwata ennono endala, tukwata ya Peetero ne Yokaana, mugimanyi? Feeza sirina naye kyenkuwa, golokoka lakola otya? Tambula. Eyo gye twakwatayo feeza ne zaabu sikola ki? Era bw'osanga asabiriza omugaba, oyagala okuwona nkusabire ove wano. Bw'ona amusabira n'atambula weebale nnyo, naye gwe mu principle ya ssente tonaaba kuyingira, okyali wabweru. Kati okyoba okola kwatanga mu nsawo okola otya? Omuwe, olwo oli mu nnono. Sijja kgenda nnyo mu nnono, sizi nazosomesa wano, naye nze nkubuulidde, success is not an accident. It's because of principles. Hallelujah. 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 If you do what other successful people do, you will eventually get successful. Kitegeeza ki? Bw'oba onoonya okoppa, tokoppa mwavu munno. Omanyi ekimu ku bintu ebyajja mu Africa ne bikonya Africa is the kind of education system gye baatuwa. Abasomesa abali wano mu nsonyiwa. Naye mu education system baatugamba okoppa kibi. Kituufu oba kya bulimba? Kituufu oba kya bulimba? Okoppa kiki? Nakati abaana b'ebuwuuzo batandisa ba senior 6 bagambye etteeka erikwata omuntu akoppye emyaka emeka mukomera. Ne batukuza nga batugamba okukoppa kiki? Kibi. Don't copy. Era mu bulamu bwaffe munanjulira abali wano, bw'oba oguza olugoye n'osanga omulala nga naye lwayambadde owuyira otya? Lwaki? Principle tetwagala kwefaananyiriza balala. Oba oyagala gwe ekikyo kibeere ki? Unique, nga kikyo kyanjawulo. Mu success tebikola bwe bityo. Mu success okoppera ddala oli kyakoze, amina, n'okikyusaamu katono n'omusukuluma. Leero tulaba kibayita muyimanya Harris International ekola rehab, yagita mu katalo olowooza. Bakoppa kooko ne bayita rehab cola. Fanta, ne bayita fun time. Nina bwe nalaya be bamu abo aba waliwo Mountain Dew, kati waliwo omulala bamuyita simanyi bayani Sky Dew, Sky Dew, be bamu nakopa ne Pepsi nagala mwenja kubalira nga brand ye libwe jafananya. And the guy is wise, he knows nti tambira kubegalaga byoli ali successful. Muvubuka mu success togananga okoppa. Bwekiba kyetagisa bw'olaba nga Bishop Kiganda gweyagala okuba, if you want to be like Bishop Kiganda, kola assignment ya kustudinga Bishop Kiganda. Atambula atya? Koppa entambula. Amina. Ayogera atya? Koppa enjogera. Bujjoko kibwakola bukoppe. Leka bakugambe nti ofaanana na Bishop Kiganda, okola ya Bishop Kiganda si kibi because kyakola kirungi. Naye abavubuka mu kifo ky'okukoppa ebirungi ati tukoppa bibi. N'owulira ennyambala embi nawe gy'oleeta. Mukoppa amazina. Naye kubuuza kati amazina g'okoppa ogenda gafunamu ssente mmeka? Find things that add on your life. By'oba okola otya? By'oba okoppa. Success leave tracks. Mukoppe abali successful. If Mami Cindy is your role model, begin behaving like her, study her, observe her. Am I speaking to someone today? Okay.
Next, believe in yourself. Believe that you are the best among all people. Teri muntu ali mu buzibu nga muntu alowooza nti ye yasinga okubeera obubi. Kale nze mnange, nze nakola ki, nze nakola ntya. Let me tell you one thing. Have an attitude of there is no one who is better than me. I am the best. I can do it. I am beautiful. I am wise. I am wonderful. Fearfully made. Amen. Tokkiriza ng'omuntu yenna okugamba nti gwe musiru. Because let me tell you, someone's opinion about your life does not make it a reality until you believe it. Njagala wowe otambula wekiririzeemu bw'oba oli sister okkirizamu nti you are beautiful teri akusinga. Leka bawakane bakole batya bawakane naye wegamba oba muwakana muwakane naye nze nsinga wano. Bw'oba oyambadde ku nyuma ogambe nze nkola ntya nze nsinga. Buli kyokola kikole ogamba nze am the best of all. Amen. Now let me give you a few secrets ezigenda okuyamba to succeed nga nfundikira. Number 1, dream big dreams. Beerako n'ekirooto mwana wa Mukama. Olwo nfundikira. Beera naki? Beera n'ekirooto. It's only big dreams that have the power to move many souls. Only big dreams can move your soul. Bw'oba n'ekirooto ekinene, let me tell you, a person with a dream does not die. Kino temujja kikkiriza bwe mba nkyogera. Omuntu alina ekirooto tamala gafa. Ne bw'aba abadde agenda kufa, ekirooto kigenda kumupushinga asigale nga mulamu. Ne bw'aba bakufa, gwe okimanyi nti abantu bafa because they give up in life. Awulira nga nendooza Mukama ne bwontwala. Alwala obulwadde awo nga si bwakumutta. Naye because talina kirooto mu bulamu agamba Mukama ndowooza mponye ensi eno ngiveeko. Yantamaatama ki? Dda kati ne bwontwala Mukama twala omuddu wo. Because munda mu ye talinamu kiki? Kirooto. Talina kyaluubirira kulabako mu bulamu. But a person with a dream tamala gafa. Bamukuba essasi n'asigala ng'akyatambula agamba nina okutuuka. Ekyuma kimugamba oyina siriimu n'agamba siriimu mwali naye siriimu tagenda kunzita nze nina ekirooto. Amiina. Njagala obeere n'ekirooto munda mu gwe. Have a big dream. Bagamba if the dream is big enough, facts don't count. If the dream is big enough, the facts don't count. Kituufu oyinza okuba tewasoma naye oba olina ekirooto nga kyakubeera MD ojja kuba MD. Bebagamba nti tosoma kituufu tewasoma naye ojja kubeera ki MD because you have the what? The dream. Yusufu yali wakufiira mu kinnya wali we bamusuula, but because Joseph had a dream yafuna a way out nemununula because it has to come to pass. Sometimes when there is a dream on your life, ekirooto kitandika okukuuma. A dream can protect you. These are mysteries of life. Ekirooto kisobola okukuuma. Ekirooto kisobola okugobako abantu. Bayibuli egamba nti wandiika ekikolesebwa ku bipande buli akulaba adduka embiro. Amu badduka bajja gy'oli, amu badduka nga bakuvaako because you have a dream. Bawulira enjogerayo, bawulira entambula gy'otambula, ebintu by'oyogera, engeri gy'oyambalamu, engeri gy'okolamu ebintu byo nga tefaanana nayaabwe. Ne bagamba ako tukaleka alugezigezi ne bakuvaako. A dream can protect you. If you don't have a dream, buli wantu gendanga, buli gye banakusanga ate una leera leno, era asabira eno, era asabira eri, leero yakoze kino, era ali mu owino, enkyali mu mivumba, luli ali mu ki, ng'akyukakyuka because talina kirooto mu mutwe gwe. Have a big dream. Amina. Amina. Have a what? Have a big dream. Let me tell you one thing. Dreaming is free of charge. How much is to have a dream? Bakujja ku sente meka? Okulota kwa bwerere. Now why don't you dream? Kwa bwerere. Can I give you an exercise?
If money was not a problem in your life, time was not a problem in your life, energy was not a problem in your life, how would your life be like? Wandibadde okola mulimu ki singa sente si kizibu kyo. Wanono waliwo kati waliwo kye bayita gold. Singa obadde ne sente zonna mu nsi muno ng'ozirina, ngo you have all the money, mulimu ki gwe wandibadde okola? Kanfulire abantu babiri wakiri mumbuulire kiki wandibadde okola nga sente si kizibu, nga nyingi wakayi weziri, wandibadde okola mulimu ki? Yes. Mumpe microphone. No kubiri wetegeke. Njagala mpulire, if money is not a problem, nga sente si kizibu kyo. Ben, nga sente weziri mu nyumba, mu kisenge gyeziri, mu diro gyeziri, mu banka gyeziri, wandibadde okola mulimu ki? Nandibadde nsobola otandikawo company ya fashion and designs. Fashion and design. Yeah. Fantastic. Mukubire engalo. Naye nga sente si kizibu kyo. Tagikoze because afune muki? Owa Joseph na sente. Omulala, njagala yo omulala omu. I want to show you something. Era kino bwe kinanyikira mutwe ego, ogenda kutereera omutwe. Mpayo omulala. Uli, mumpere. If money was not a problem, what job would you be doing? Nandibadde nzimba ebibuga nembiwa abantu ne babeeramu ku sente entono ennyo. Fantastic. Yandizimbye ebibuga ng'abantu basula omwo. Now, come back here. Funa ekintu. Munda mu gwe njagala olowooze. If maybe today, oba nkya, okebere mu mutima gwo ogambe, naye Mukama, singa sente kibadde kizibu ki kye nandibadde nkola? Ekyo ekikugira mu mind yo, ekyo ky'owulira ekyo, which you can do without even being paid. That is your purpose in life. That's something you will do nga tokoye na kowa all the days of your life. You will never get tired because it's what you love to do. Funa ekirooto. Funa ekirooto. Bino byonna by'oli mukola, oli bikola ofune sente, byonna by'oli mukola, oli bikola ofune sente, but that's not your purpose in life. And let me tell you, togenda funa fulfillment in your life. Ojasigala ng'oyaggayagga ng'obikola naye ng'okyayaggayagga, naye njagala ofune ekintu ky'olowooza nti kino kyekino, Mukama kyekino, kyempulira kyekino, nga ne bwe mba nfunye obukadde bw'essente nga sente tezikyampitaba, kino njasigala nkera ku makya n'enzuuka n'engenda ne nkikola. When I discovered that, natandika okwesortinga obulamu bwange. Because my dream is to motivate people, is to teach people. I can teach people for free. My dream is my tongue. Nze okwogera nkiwulira n'emirembe. I can speak the whole day, the whole night, n'enkeesa n'enkya. Ebirala sibisobola, but ekyo bwe nkitandika bwe ntipuyira omulamu bwange buteredde. And my dream is to be the speaker in the auditorium with the most powerful men of the world. Nakiwandika da 2010. Olunaku lumu kijja kutuukirira. With me here, I have a simple program proposal. Njagala gisa kulei because nakizuddenga my life. I have to take it to another level. And we have the resources here. Nabagamba, when you're moving around, temumala gatunula butunuzi, but have insight. Sachi bagamba, muberenga muli observant. I have here a concept. Njise Wisdom Tower. Wisdom Tower, what I'm doing here, I want to do it now to take it to another level. Starting using my church, my station, KTV, Kingdom FM. We have seen guys like Tegusura, Moba Manji Tegusura, but andika batya mulowooza. Tebalina na Katonda, tebategera na Katonda. I have God in ebyawandikibwa. I am enlightened. I can do a champadde kino. Why I tell you this? Tegusura bamuwadde omulimu to speak to a certain bank, and it's a financial microfinance bank. Nga Tegusura yalina okwogerayo. Now ku kiro sawa mukago gw'ekiro ku lw'omukaaga after the conference, bankubidde essimu sawa mukaaga n'eddakiika 2 ez'ekiro ne baŋŋamba
gwezayo nikonze yenze tusonye okukubira ekiro kino naye omwami tegusuulwa yabadde alina okwogera enkya mu meeting yaffe naye atuyiye ku last minute naye omuntu omu atuwadde erinnya lyo tyosobola okukola ekintu kyakola tukubidde essimu tuyambe beerawo enkya konze saawa mmeka nti saawa 10 konze mwogedde bulungi kubanga mala kuweereza mukama nja kujja mbeerewo era wabadde wano wamaze okuweereza wano jjo ne bishop nengenda nentuuka nga tebampadde budde bweteke because bankubidde kiro saawa 6 ogw'ekiro nenteekateeka samoni gye ngenda obbasomesa bino byeni mbawa bye nabadde nteeseteese ekole ntya mbawe because eyankubidde simu teyampadde details bibaagala ntuuka wali ne baŋŋamba sebo eno microfinance bank twagala osomese ku byokwewola n'okusevinga kati nga byendeese tebiina bikola bitya nembaga mukimanyi mumpeeyo eddakiika 10 nesorting ne bampaka office nenyingira nenkwata ekitabo kyange nentandika nawe okuwandiika about loans saving discipline webirala 10 minutes nengenda ku auditorium babadde bampadde essaawa emu nenjimalayo ne baŋŋamba sebo tukongedde dakiika 3 tuwongere tukyayagala ne bampa 1.5 hours bwe navudde ku podium ne bajja ne batandika okuŋŋamba wabula mbabuulire olwo abadde Katonda byoyogedde tegusula teyandi bituwadde babyogedde nga babadde nga mukaaga bajaga yegwe badde olina okubeera omuntu omutuufu ono Katonda yakibaddemu now bwe nabadde niizeyo I think you are seated on something you don't know nenzira yeeka nekwata computer yange netula ku buliri laptop nandika okutypinga concept I want now a concept on KTV I'm going to meet Papa. I go through him. Njileyize bwonagireba baba munawulira gye nasibira because this is something I love to do. I can do it without pay. Amina. Because of time, let me end here. But dream big. Bible egamba where there is no vision, people perish. Proverbs 29:18. Awatali kwolesebwa abantu babula bazikirira bafa. Amina. Amina. So ekyo kyenkugambye njagala okiwandiike wansi. What is your dream? One thing like this si bingi kiba kitya. Abantu bonabonabola abagaga mu nsi muno balina ekintu kimu kye baazuula kye bakola kyekireeta ebirala. Nkiddemu buli gwolaba influential people, they have one thing they are doing that give birth to others. Find that thing. Once you find it, you will have success. Amina. Okay. Lastly, develop a clear sense of direction. Kaba kuku biri paka kulo kusagamba nti wandiko kodesa ku kipande. Write down your goals. Bwomala okukizuula ekintu ekyo tandika okukibreaking down into plans. Biki ogenda kusama nkola. Tochignoring. Every day do something about it. Amina. Have a clear sense of direction. Tambulira mu direction nga kyolowoozako every time. Kyolowoozako kyotambulirako every time. Mukama afe yebazibwe. Mukama afe yebazibwe. So have a clear sense of what? Direction. We become what we think about every time. Buli kyolowoozaako kyofuuka. Kyolowooza kyofuuka. Bible egamba nti omuntu gwe balowooza munda ye bwakola atya. Tandika kirowoozaako bwisanga bw'otambula kyolowoozaako ogenda kukifuuka. Number 3, see yourself as self-employed. Weerabe nga eyeekozesa tolaba gwe bakozesa. Sijja kunyonyola about that. Number 4, do what you love. Kola kyoyagala. If you find that byokola tobyagala oli mu kifo kikyamu. And number 5, commit to excellence. Salawo nga buli kyokola okikola n'omutima gwo gwonna gwonna olabe nga osucceedinga mu bulamu. Mukama bampeera omukisa. Get up on your feet. Yimira ku magulu go. Gamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'ebigambo bye mpulidde, nyamba buli kye mpulidde nkisse mu nkola mu linnya lya Yesu, amina. Mukama bawa omukisa. Have your seats. Kanyanirize
Mariam to come and lead us into the project fundraising.